abataka bamuga tugenda agenda kati agenda ayogera era akataya kaka bwakatta Edward Hisa ayimuka okwogera agati neewuunya waliwo abaliwana balegesa tebamanyi tebayagenda okulinga tebakyalina power nsi zaabwe ngenda ekintu kyekologa ng'aminya kwolwo lennyini ng'ekintu kyekologa communication bo bagifuna olukiiko luggwa balinnya ennyonyi baba bali tebannatuuka na kukola stop over Addis Ababa message nejja omusajja we minisita we soya kufa biseera siwanvu nnyo Sam Odaka omusajja mugwere Sam Odaka n'atwala message wali wa Mukama n'amugamba nti military station n'agamba what wanga wisiki akamide what cannot be taken boti n'abogola kisebo amajike power kisoboka n'abogolera kile naddayo mu ntebe nnyonyi stopping Addis Ababa nga ekiri Kampala amagye gawambye led by Idi Amin da balinnya ennyonyi batuse Nairobi tuke Nairobi Mzee Kenyatta amugamba tebotogeza tuke Entebbe obutagamba ti ngenda ngawo gati ennyonyi bagenda kugikuba olw'ensonga Mariamu ekiseera yali kopolo yali avuga tanka Lubiri ne kopolo Gala bombi bayambala meja Amini yabawa meja kuulu bavuga tanka by road nga teziri kukukaliya ekyali kitabeera oba tekikirizibwa mateeka bagenda zagenda zibomole ekkubiri Entebbe baalikola luvannyuma ne bagenda wano ennyonyi wekkira bweti wali mu nnyanja tanka nga zitunudde mu nnyanja bweziti oba asazeho okujja bagidunguwe bagikube Kenyatta n'amugamba Mzee Kenyatta n'amugamba togeza nyonyi bagenda kugikuba kubanga ekireetero tokimanyi bote ng'abeeraawo nakkakkana okugenda e Tanzania ewanyerere kati olunaku olwo Amini awamba atya tegeeza abantu ku lunaku lwabiri naye olugambo lwali lutandise okuyita kyagenda ajja kuwamba bitegeka mu magye mu gavumenti awo namundeebaawo n'abantu bimanyi abasirikale abava abasirikale ati balina olugambo babeera mu bantu abasirikale babapulishinga naye ate balina olugambo tebaga abasirikale abo kyova olaba embeera bw'ebaawo okukomba n'okulya essowaani bafa abasirikale abo bw'ateekamu kawalagi ate omuwa ebyama ng'abiteekawo ku meeza kakati baagenda mu kisenyi nga naddala abalugwala abo kati waliwo Sergeant Major Musa eyaliko commanding officer yasooka oluvannyuma agende ne Saudi Arabia eyakumanga ne taata wange nga mulwadde simanyi omusajja oba akyali oba yafa simanyi akati olugambo nga luyitingana kyalinayo okwambala kakati olunaku olw'abiri mu Lubiri kubanga we wali pulaani eno y'okuwamba abalango n'abakyoli bali bumu abalugwala bakakwa abanubbi abatonotono n'abaluulu abatonotono nga bali ku sayidi emu kakati waliwo omusirikale omulango nga yali ku sigino naye nga te mukyala we mulugwala omukazi yawulira ebigambo bya bba bye boogera wali ku sigino nti olwabiri mutaano kuwamba omukazi atemyako banne kyabange abasajja bagamba bagenda kuwamba bagenda kuwamba tye kakati olwo ekiro kyabiri mu ennya kikeese kyabiri mu etaano kuba yali Sande baagala okumenya amura abalugwala Idi Amin bafune embungu naye nga stowakipa mulango bamenya mmenyi ne bano bamaliamu ng'okuvuga tanka ebisumuluzo nga biri mu amura akuuma akasumulula omukebe gwa beef kasumulula tanka ne APC n'ovuga n'ogenda gyeyagala be baakozesa kakati bakwata emmundu buli sayidi bataliko okubagana ekiro ekikeesa olwabiri mu etaano bakubagana ekiro ekyo kyonna mu Lubiri
abalango n'abakyoli bali bumu abaluulu bali kusaidia kubanga yamini kubanga omala kuva pakwaki n'ogenda Arua wadde ate babaluulu ate bawuliziganyamuko n'abalango n'abakyoli naye bali kusaidi eri kakati balugwala bakakwa banubbi n'abaganda abatonotono n'abanyankola abatonotono nga bali kusaidi yamini zigenda okuwera 12 ng'abalanga basinga bafu era kigambibwa omusaayi gwakulukuta wano kuwankaaki ogwolubiri olwo kugambye mabega kwali nti Obote yaleka order ngayagala ebi akomewo ngo Amini mufu oba omutwe gwe nga guli ku mmeeza omunyabo baagala nnyo emitwe baagala okusala emitwe kati Amini n'amanya ebintu ebyo Amini naye n'agenda Muhamisoni kwekweka nga bamunoonya abakola ki bamunoonya nikuwapikwa yavuga Land Rover ordinary n'agenda Masindi yefudde ng'agenda okuyigga yeekweka Masindi kakati ng'alina radio kolo ye ng'alina kamanda bw'abeera ne bagisalako bano bagenda Arube gwe badegamba Charles Arube he was over lieutenant mu biseera ebyo yali ddala kulu ndoza yali adjutant mu Lubiri adjutant kitegeeza yalinga aba admin officer nga ye mukulu akulira kugamba ebyemirimu tubayita ba admin officer oba adjutant akati nga akola communication kwa Amini nti kiongozi kazi tumemaliza weiko wapi nga Amini tawulikika jukira no naye baga yali mukugwina kini era okufa kutiika wayekweka ulidi ngatamanyiddwa wali zigenda kwera sawe emu nga Saidi Yamini wangu bali onako baweddewo abakwatiddwa oyita ojoko addukiramu yekweka mu parliament amutolosa nyono Moses Ali wabali bonna ekabamba bayingira bonna ekabamba nga bakadeeki nga munywanyiwe yamuyisa mu tanene ya wansi escape tano nadduka n'agenda Amini agenda okumanya nti oyita ojja okuyika wapi muleetere wano nga Moses Ali amutolosezza mulete wano yamukabwali kaba katampuba essasi oyita ojja nadduka kati saawa zigenda 2 Amini tawulikako olutalo baluwangu saawa 3 mitingi etudde mu Lubiri munda Charles Arube atuzizza kati yalinga ekyongozi era kigambibwa olwo bataddeko balese ekitabo ne kalamu emmyufu abaaliwo abo abakulukulu awo abali ku mission eyo bateekako emikono ziba nga balinda zisuke essaawa 4 alubatekingova bamulangire nga balooza Amini oba bamusse baba balyawo ssaawa 4 nga Amini atumbudde mu Land Rover ng'omusajja amuvuga tiyalina munnamagye n'oluvannyuma yamuwa kolo yamuwa Meja Okero ndi mukunyumiza mu maaso eyo musajja yali muvuzi wa mmotoka ng'avuga emmotoka ng'atumbudde bamugulirawo aluka wali mu Lubiri munda miti gyetu olwamulabako nga lone zivuga saluti kiongozi amefika mukulu ayingiddewo ono yakoze kino Mariamu bagenda kusaawo Ntebe neggala kyo ki Arube namwerawo Meja n'oyo Okero yamuvuga yali civilian namwerawo Meja n'agabala nkaawo babutabika kapiteeni bali bakopolo ulidi n'abawa n'abaganda abanyankole bwe batyo Amini awamba kati oyo saa 9 agenda ku Radio Uganda ez'olweggulu abamwaniriza yali IGP erinayo Olyema yali musajja mukyoli gwe bagambanga Apote yagambanga akwata Amini naye n'akyuka nga yazze edda ku saidi yaki Yamini era yamwaniriza olidi nga yali Sagini Meja Aswa yasoma ekiwandiiko omusajja oyo yate teyawangaala nnyo mu gavumenti ya Amini Sagini Meja Aswa yamuwa kapiteeni Amini awo kwe kugenda Kololo n'okwetoola Kampala abantu ba bulijjo lunaku olwo 25 n'enkeera 26 27
kwe kujjayo abasibe ebizira nga benda kunyumiriza wali oyo yamini awanga mugereka kugambe yakirimu ne Israeli n'Amerika bakirimu amini okuwamba bakirimu olw'ensonga nti n'amaloboozi agasooka ku Radio Uganda kwali lwali lunaku lwa Monday I remember that amaloboozi agasooka kwaliko choral music music obwamagye era amaloboozi agasooka okuwulirwa ku Radio Uganda ku makya sawa ng'emu kitundu awo gaali g'Abayisirayiri ndowooza gwe nali mmanyi obulungi Kano Balevu because Kano Balevu namulaba nnyo Arua n'Entebbe nga ndi mumagye yavuga ng'Amini payoti w'Amini waliwo nomiza baali basatu Abayisirayiri naye nasinga eyalamanyiddwa ennyo Kano Balevu wali akafaona ebiseera bino yawangala nnyo. Banyabo ne basebo twebaza kuba nti mukadde waffe twamusange Saadi musirikale ate nga staff sergeant maje General Mustafa Adris yamparanke 75 vice president akyali kamanda w'amagye yajipa nali Bibia ogenda kusomera Sudan barakisi eryawo Bibia nali ku duty ku quarter guard yawo ekivubuka ekinyirira obulungi nali nyambala engatto eza paratroopers emyufu mpanvu n'enkofiira nga ndi smart nnyo yajja okutulaba ku kajipu ng'abasirikale okukulambula yalambula nga baraks mukama wange kapiteeni Zwa bwandaba oyo gundi Mustafa Adris nakati askari yuko smart sana muwadde staff sergeant ne bayingira munda bali awo nga banoni kajipu kuba anayita woyo mwana bayitanga Muzamiri yali munubbi nga weeri gazi nakati bali staff sergeant nda wali basaluti nga bampe saati yawe staff sergeant wabera kunanke Mustafa Adris yajipa wa smartness yanga ate mutukula nalijja kujifunira mutukula ranka naye Amini yajjanga okutulambula nga bankweka abakulu nga bakulemesa nga banemesa kubanga bannange omanyi olutalo byalimu abantu byalimu nali nze munnange nga tusula mwandaki naye nga nze ngejja bugezi nga nyirira era nga banneewuunya nga bo bakoga nga kati omukulu wanajje wanamulaba kama nawuyu tajja kutujjayo tebajja kututuusa twagala watamala emyezi 6 nga twagala baleeta abalala batukyuse naye nga bagamba nti wayinjanga natulaba wali eminziiro weyajjanga natuleetera ebbiri za mucomo natuleetera bbiya soda naye nga bandeka eno mu kampu emutukula ku booda nga gye bandeka tibagala ndabe kuba yetambulanga nenjota ze nga wakola bwati nga yakwambaza bwati naga nti olaka nze njimuwadde emyezi 3 omusaala gw'emabega ate temumudimootinganga ne bwazza omusango mmalanga kumanya nsonga ze ng'amanyi bajja kufitina bakudimootinge ng'atowa oda eyo Mustafa Adris Amini nali wakufuna kapiteeni emutukula mu 74 nandi kijana ninga sibimanyi kudda tutandike n'ekitundu ekirala nga twogera ate ku mbeera ya Amini nga bwenatambula n'engeri Amini atiikirira yapata ekyokuddako Amini aganja atya wano mu Buganda Amini aganja atya kyava ku kyokuganja okuza enjole ya Muteesa ebyokuza enjole ya Muteesa abasajja betwawulyanga bamaliya mungu abo boogeddeko namanyi balina mangi anti butabika balina manyi mangi bakola nnyo muku mu kuwamba omboti Maria Mungu yawamba ekisawo kyekyo bavuga tanka ne gara bano babutabika wandu balwa okulya n'okukomesa wani kwali kw'amaanyi okuwangula abalango n'abakyumu bakola nnyo so kati ate tujja tulirako tulabe bagamba nti omukulu yalinga ali abantu ebyo bingi nnyo ebiri awo kwonoona kubani gwe bagamba Moses ali London ali London tiyamulya waliwo ne yafudde juzi kulwagise wonekawe tulira alono obukulembeze bunaabeera ngabe bwali nti yatta Kiwanuka yatta Ben Kiwanuka ebyo biri wano biri awo noja so biyale twagala just nga bwogamba nti akadde oyagala genda so kati baako bigambo by'omuzika naffe byolowooza nti nga byobituwadde emabega naye gwe buba olaba mpandiwuliddeko kale
ng'okopenga n'emirembe n'emirongo pozi nze ngamba bwe obote wano namulaba wenyumiza nali ntegeera bulungi namulaba kuwamba kabaka wali olaba nali ndaba Amini azze ndaba nyigidde amagye ndabaga nti gaali gagende gaali gaggwanga engeri gyagalabirangamu disipulini twali bantu baana ba disipulini katukolera ggwanga naye ate Amini bw'avaawo kuba ye baalumba Amini nga muntu si magye kuba tegaali gage naye namba ze twafunanga nakati nkyagiina tegenda kuvaawo zaavanga Switzerland Geneva naye na buli kati tebatuwanga kasimu temukafuna nga olwabyabufuzi naye twabawa omusango oba tugamba nti ono tatumanyi gavumenti tetumanyi naye abazungu ne bagamba eggi lyaliwo bagenda okuva Tanzania Uganda yalina eggi lyaliwo abantu abo gye bali abaafa abaana bange gwe bali era batuyita ne twewandiisa tusamutwala mu kooti ne tuguwangula tebakafunanga abaami mu Uganda ame gavumenti bamanyi batuwayo akakadde ate wakafuna omusango gutugwangudde nakafuna kabe bwe kati kukadde 10 wandode mubanjibwa kubanga ebiseera ebyo bali babazungu abategeka entire revolutions mu Africa bo bamanya era essente zaffe ezo zaabalwa okuva eri mu dola nga zirina okujja tulina okuzifuna ate nga bwe tuzifuna package eyo naye tulina okufuna eza buli mwezi paka lwolifa ekikiriwo nakyo nekyo kifunanga abapoliisi bafuna ezaabwe abali abasawo abasomesa bitongole byonna naye okujjako byabufiizi so tukaaba tuliwo ku lwa Katonda yatulabirira so ne mugamba nti mugenze ya pension biki ebyo kugambye mu mateeka ebbalwa tuziina nziza biziina mu mateeka nakati embeera bwekyuka bikola ki tulina okusasulwa so nkubiriza ngamba bannayuganda addala abavubuka abatamanyi yabaga ti mmwe ate ono mwamukolera ki no ono yali alwanyisa mmwe yalwanyisa ffe ejje b'eggwanga tulina baana bato twali tuweereza ggwanga nze mu Kampala twali aŋŋambako nti wakola bwoti tambula bulungi kyolaba nze saasibwako wadde ebiziro wadde Tanzania naliwo natambula ewaffe nebanga tugwe tambula tewalina buzibu bwonna so tubonaabona olw'ebyobufuzi ebikyamu kubiriza abavubuka abali mu saaviisi mubeereyo mukolerera eggwanga naye ng'omanyi nti tukolera muntu okolerera ggwanga n'abaliddawo muleme kutwala abantu bano abali mu magye gano nti bali mu magye ga Museveni obaga nti no gye lya ggwanga wabula yose kinnoomu azza emisango gye bwe yavunaanibwa naye nga entaya bannayuganda twalina ffe ejje lya Uganda kiba nti yayitibwa Uganda Army ate eryo ejje lyasooka nga Uganda yetutta obwetwaze twefuze first Uganda Army so ekitiibwa kyaffe ekyo weekiri era bwabwaga ati nze Uganda mwali ejje ly'amaanyi mwalina empisa mwali bayonjo so ekalowoozo keyinza okuba bannayuganda naddala abavubuka bannaffe bo program bwetambudde tujja kuddamu tusinkane mukulu tomusange kantumireko bannange bonna abampulidde waliwo abali London abali mu Amerika abamanyi waliwo be nali nabo mu UA waliwo abali mu byalo ebibanga abamu tebakyasobola kujja Kampala naye abampulidde mulina omukisa mumpulidde yenze wammwe waliwo abasoga bannange be nali nabo abagisu bangi manyi abakyaliyo n'abalamu abatutti naye nze nkyaliwo so naddala nga kapiteeni w'ebyemizannyo yaliyo Paul Ouma twali naye ne Paul Sali atendeka mupiira gw'abakyala Paul Sali yali goalkeeper 1978 coach yali goalkeeper twagenda mu AFCON wa 78 Ghana Paul Sali ate tunyako wakibayita paka mulembe egyo ebyemizannyo byali waggulu era twagenda tukani ku African Gundi Finals Africa Cup of Nations anti Ghana 78 so mutu kujja tuyimira so tuweyanziza era n'abantu baffe tubagamba nti omukulu tujja kwongera okubanga tukwasaganya ensonga zino ayongera okubanga ebigambo tugabana naye kubanga ebigambo byo tebiggwa malojja ate biyamba abaaliwo nga bwe nagambye okuzigula obwongo bw'abantu kubanga obwongo bw'abantu buziŋŋama naye eno program eyamba okuzigula obwongo bw'omuntu eyali erabire naga byalabidde bituufu ate abataaliwo abavubuka abakati betuzadde bw'awulira agamba ate ndi batugamba birala ate kati wulire ekyali bwekityo tweyanziza mubeere bulungi mweraba